Bannaye. Wanjisebo. Ita wanonzi. Gona oyito itaho. Gonna nyine gundi. Omanyi edda abasajja abakola sente batusiriwazanga. Ngagamba. Gwenyini maka. Waliwo. Naye tompereze kwene ensawo eya bbulu erimu sirimuti munange ono sponsor ano omusajja yangambye kaye Daphne yangambye kaye ya kumpa yakajani omusajja yagambanga atya maka batusiriwazanga naga wano tulawunya bichi nagamba abaana be mutudda michinga kitamwe kawo yali wano fa kuntebe mulikoleza mwe nenga mukiramu mbosoba nolula mukiramu boti taina wagamba olinamu wadde afu wadde takali abata ekikopo nemmeza gye watulangako batusubizanga ebintu ebitali so kati naawe osobola okukola ki okunimbalimba eriwo eyo oba yeeruwa eyo yeeno eyo yange kati eno tugiteeke wano makati kimbatenjagala banatusonyiwa kitaekaawo nsese kulaba kati naawe ojja nonimbalimba afiridi yiyo naye anafumye n'ekintu okubira 99 naye kati njagala obajjukiza nga tetunatandika nti Kylie Slim Tea tuvudde munaku enkulu zaidi zaaki kana akajani kali organic kwata waliwo omukyala yanyimidde nga ekaye ekyeggulo nkirya ssaawa 10 sisobola kuddamu kulya nemuganda kubira jjuli nakandi akunyonyole bw'okola bw'oti omala okulya heavy breakfast yo yisawo dakika 3 oba 10 nywa akajani kano amazzi agaguma tuteekamu sukali nywa newoolya ekyeggulo just kiri nti woolya ku mmere n'okanywa reaction ye tokanywa on empty stomach kubanga tokanywa on empty stomach tokakozesa ng'oli lubuto azino lubuto lw'omwana waliwo omugolo kajjamu bambi yali mukwano gwange ng'ali no yewe yasoma wano kiri wano amateeka gali wano okitaba do not take while pregnant kati yali tamanyi nti ali lubuto naye yansesa akutubiddeko sijja kwoga yagakaye mbadde nakomadde ebyokuzaala naye omwana mwaka nga mulamba nga akalakase nga tamanyi nti ali lubuto kati n'agiraawo n'abulidinga n'agenda mu ddwaliro baamutegeezese yeewuunya ekintu n'akubira boyfriend we n'amugamba omanyi nti wali wanfunisa olubuto ko ye n'amubuuza n'amugamba waŋŋamba tokyazaala so anyway kyekyo omwezi gumwe gugwako nga tokendedde bakuddiza ssente zo osobola okagula ng'olina olubuto lunene n'okosaako olubuto oba omubiri oba byombi osobola okugulako olubuto n'ako omubiri result nga yeeyo okola otyo kafuna genda ku website www.kylie-organics.com oba osobola okunkubirako okuba kwene ennamba eri 070 666 mwe abantu abamu abatwala abaana bannange university tesikyali bino bye twakulanga nti university bweti ndabyeko wano abantu oli najja nga yasoma diguri mu IT kati wano tebafaayo oba kasoga nti wasoma IT nga akwata laptop manyi twali eri ku PWA kati nga nina ekisitu msajja wakitiibwa bamusimba laptop yangamba wisdom neegaana bye nasoma kati omusajja nanyonyola omusajja n'amugamba practical nga obimanyi fe tusoma mu masomero theory biki kati yo Victoria University kyekola omwana esooka musimba laptop full stop tobakayanya osobola okusoma online n'oba German osobola okukola degree oba masters ku Victoria University ramwe abali e Bulaya oba Dubai oba Luddawa osobola okubeera n'omanya nti ngenda kubeera e Dubai oba German emyaka 5 naye n'osoma ng'okola online kati mwe oba olina omwana e Uganda bo kye bakola kimu omwana amala okusoma eyo degree gy'asomye agenda ne bamugamba kitongole n'akola internship ekikola ebyo byasomye mwe mukimanyi abazadde university gye tusomera ne wembanze gye nasomera nasasula emitwalo 3 we nagenda banjigirizeeko byensomye ate nga bonna bambaddala kati ono Victoria University company muzimanyi nyingi nnyo ze balina mu East Africa omwana ne waba asobola kubeera e Nairobi bamugamba tukusindise wano emyezi 2 omwana n'avaayo nga mukugu osobola bakubira ku namba eno Victoria University 0782 39 76 99 07 82 39 39
nsanvu mukaaga kyenda mu mwenda Victoria University bajja kuba bakufudde ku oba ebyo bina tubitegedde nze namba yange bulijjo ekyaliko eya 070 49 439 ku WhatsApp sebo kyekyo saiso kula baba nsanyuse kujja ko namwe mwenna abagala ku sedeza tickets mwenna abagala okubanga ate musoko mwagala okuyunga ku conference zibere Canada yo bategiza ati bemulaba enamba ya Kai Wisdom kyagala kulanga nnyo kuba kati buli omu aberenga abulira mu group za service mnimu oteeka no gamba ha Kai Wisdom ne bini baina be balanga Kai Wisdom ne bini baina be balanga kati akuwa namba za fefe ne tukuwa abantu abatuufu botekeddwa okubanga webuuzaako botekeddwa okubanga ofuna ebintu ebituufu byotejjuse so enamba zaffe kweziryawo ojja ku MC Uncle Bini enamba wansi abo ogenda Kai Wisdom official enamba kuki ebaawo so gyekwate tubenga tugenda maaso sasa kulaba anange ensanyuse ani asanyuse kufena ensanyuse kubanga kati Bini ogenda n'oyobuzaabuze manye ennaku zino you are so much in English and French mazima mana nekane no nze banyima wali nagenda okusaba Olufaransa oba nasaba wabi eriko MCM Smackdown si wabi batya kati gwako watekawo command mwete olugezi kati obaga omusajja ono ngatusoma nnyo asoma Oluzungu asoma Olufaransa kabanga gamba no wafa nale bala bafika ngale ako Kagame nagamba hiri bali wasoma Olufaransa kati cyeji mutubiza Olufaransa nanzo Omuzungu yambuza kati osomera kyo Oluzungu nga twana national language yamwe Luzungu no bagamba national language Luzungu akoga emboze somalo akoze kati somala cyo kati oli Muganda cyangwa soma kuyiga Oluganda okulwogera kati abitege yego wala bye by the way zonna bo chetuba tukola generally bobo yagala kujja Canada chokola kubira Bini obosobola kola Wisdom no mugamba mu mwezi bwegutu conference ki tusolo zikusomera tuwaliwo kati for example tuna abana betugenda okukima mu gwokutano kuno ya Nakato mental health and gundi tuchimwalwo yogomukaaga ezomugwomwenda ya December zonna nti dodo dafini mulongo foundation bakabite tuzirina gwe kuba bukubi enamba ya Bini eryawo osolo kunkubirako netubanga tukuba ate kino ka kibagambe bofuna omuntu gyoba ovuze conference oba gyoba oguze invitation wande tomujja ku Bini gye balanze soko obuuze osobola okubira Bini omubuuza muze invitation eno manyo nyini omukolo gye guli Toronto weeguli zine kugamba nengunonyereza ku mikutu ndabo bakweguli nemba omuntu oyo simulanga asobola kubanga alina omukolo n'omugwako invitation olusinga naye bamucupudde bambi kati nkuyambako nengamba enamba ya Pitimofu yiyo enamba ya Gudi enamba ya Gudi yiri soko omukubira omubuuzi mama yeggwe tukutumiddeko mama yeggwe kati osogamba Bini bambi naguze n'olwo yaguze invitation kati nze waliwo gwe nataasiza nga tinniyagala $1,000,000 ng'agenda wasimu manyini nangenda kuwulira invitation ng'agenda banene Uganda kireka oba batunda ttaka ng'agenda kati mu kujja bwati mu taxi bino bye tuba twogera kati ataddeko bwati oba ka TikTok twakakola wa oba ke twakola ali wabwero on trainer n'atusanga sibijjukira kati n'akagwako n'agenda ng'awuliriza akuba essimu ne oba nani yamuwadde yange nga nsa kwogera naye bangambye $1,000,000 simanya ate visa wevaayo mbongere oba mmeka simanya omakati mu wiki 2 mbongere ya 3 kuga bali babadde bamubaze mubba $2,000,000 mwezi mutano kati atwala 11 mu wiki emu abongere simanya 3 alaga we biyo bitambula ne bamugamba ate ku biometric alete yebbiri ng'akibaze bwati kati bo bali ababbi bakubala kati gayi ne mugamba ne wasomako musajja agenda okwogera yasoma okunsinga byasoma yasoma okunsinga naye kyatusesa namutaasiza ng'ayogera nnyo Oluzungu lulinga lwapuuga ne mugamba ne musajja ko Oluzungu olwo nalula ne bakuba ne bambi yazzeeyo naye amanyi abasoma bansesa omutaasa ayogera Luzungu g'oyogera Luganda oh my God Wisdom are you serious which means I was going to lose my mind namugamba bagenda kuba are you serious kati abuuza am I serious oyogedde kubo musanze Bini mpuuga nva kwekyo
Osanga ye mubbi gwecha sizo okulaba ayogera oluzungu. Silabanga ye mubbi ayogera oluzungu nga Mpuuga. Wallahi ne waba Museveni oluzungu lwa gudi. Yasiba oluzungu gulinki mu gulankum. Fragmento de rigita. Yatuloga bebe kuri yagambo yatuloga. Kana tubanoli mukasambidde. Yakyasize yato obuyayi. Kurinka mugurunka mulenga mawe wao. Yakyasize obuyayi. Naye badde sinnalabayo ku myaka gye nnyina egigenda mwana. Badde sinnalabayo mubbi. Ayogera luzungu nga Mpuuga. Naye Mpuuga akubba najja ng'alikamu n'ayogera oluzungu noga owayo osanga omusajja teyanzibye. Uli adili. Omusajja agekweni byezi. Ne adambuza ebibuuzo. Naga naye bannaye teri gentleman alabika kubba. Kati kwetubamanya aba gentleman bini babbi. Omusajja agekweni byezi. Babanja okumanya akunga ali gentleman. Babanja abaana babate. Mpuuga yasooka bulungi n'ava mu parliament. Naye engeri gye baddayo. Mpuuga mumanyi. Nga ffe tugamba weebale kuvaayo. Mpuuga tewayita na lunaku olw'eggulo yaddayo. Ne bamubuuza naga no, I had not crossed my office. Mu office yatagiggadde. Namuga ate wagenze ng'avudde ekiro. Kati nze mbadde sirabangayo. Bini kankubuulire. Omulembe guno ogulaba. Bini abantu bagenda ne bajerega. Bine bakulanga bajerega abantu nti obutasoma. Bulumu okuza. It's true. Naye Bini gwewalanga nnyo Bini fene ekitutuusiza wano magezi mazaali. Kyova olaba Bayibuli eyawula kye bayita knowledge and wisdom. Knowledge you just acquire nti nagenda mu ssomero. Naye Bini kankubuulire ekitutuusiza wano okumanya okutegeera Mukama kwe yatuwa. Nentegera nti kati ono omuntu sina mwasamirako nga mutuusi. Bini okimanyi nti waliwo omuntu alina obugagga bwo. Naye ng'osobola okujja n'oyogera naye ne weesalayo wekka. Okiwulira kye ngamba? Kati kankubuulire. Nindako nga tonagenda. Nawe ku kyoyogedde ekyo. Nze nga sinakwatagana na Julius. Namukubako. Tugenda okwogera okutandika okukolagana ng'emyezi emabega egi namuntu ate ng'ali muzibu nnyo naawe natuuka gamba mukama wange vidiyo gijjeeyo naye nga gwenkuba simumanyi bali bagenda kuba kuteeka sho ya bizonto yali erugogo gwe n'okuba naye nkuba nasanga kuba nanga mukulu onvumira ki Mukama sikumanyi nali kuvumye ddi Ssaabazonto naye nga yalimu ekkuba yange lireetawa. Kati nze kankubuulire Ssaabazonto mubuuze mufuadingidde message lwakuba atambuuzizza ono yaani Shani yambuuze kubanga nasindise Shani ne Ssaabazonto ne nninda ku bombi ani agenda okumbuuza oba luzungu oba si ng'oli wazimpadde n'ebyaddala ampeereza y'omu ba commissioner ba URA aŋŋambye gamba your friend akyaza abantu nga baba boogera ebintu bakola ki oyo gwakyazizza asoloswala naye noono Julius ajja swala mu capacity gye tumutwalamu oyo commissioner namumanya bampitanze Balamu ne Bebe Balamu bamuleeta nga y'omu promoter asinga okukola ebivulu okusasamba osindikidde Shani ne Julius message anti kiriwo ekitingi mbadde nkugamba URA yaleeta income tax ku bayimbi kati nenkubanga nnyo omudomo nga simba empita buli ddakiika jjukira bango badda ku CBS oba CBS erina abantu batono yako nze ne mukama wange Bobi Wine atoyo bajja mukuba enku ng'osanze ku ngalabi ya Kabaka waliwo eyagambye abasoga balina kadaaga waabwe naffe tulina apuuka waabwe nga tuli wamu tusobola okulwanyisa obutabanguko mu maka obadde okimanyi abakazi omu ku basatu batulugunyizibwa mu maka mu nsi yonna jangu twegatteko mu lukuŋŋaana nga 29 Novemba okutuuka nga 1 Desemba 2024 tulwanyise obutabanguko mu maka ffenna tugende ku Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto Canada okwewandiisa Canadian dollars 4 zokka jangu eddoboozi lyo liwulirwe ng'olwanyisa obutabanguko mu maka jangu oyige ku bakiiseemu ne bakafuna
bafuna bagenda okubangula mu nsonga eno nga bakuwa amagezi oyinza okuyita mu nsonga eno. Okimanyi omwenkano ogwano gw'abakyala gusobola okulwanyisa obutabanguko mu maka ebitundu 5 ku buli 100. Jangu weewandiise kati tulwanyise obutabanguko mu maka. Tutuukire ku info@tcsji.org oba tufune ku ssimu +1 647 929 0340. Oyinza n'otufuna ku www.tcsgi.org. Oya mwana. Abasoga bayina kadaga. Abayambi kadaga abajjuwa. Nene mpuga tumba erinnya lya baganda ba. Mpuga era buli n'omurugo alaga mpuga. Ebitano. Wabula byaddala. Kati na every region eyina omuntu. Wakati abasoga bayina kadaga. Abengulu abo balabika bayina Moses ali. Ate ekyenjawulo ku kadaga n'empuga. Kadaga buli wabadde ekituli ky'omuli nga apikawo omuki. Omusoga awadde opportunity kamaide kunda okimanyi nti ku mulembe gwa kadaga abasoga bali baje ku parliament era buli ekyo nkimanyi nga namugulira lift yali musoga kati nga abaana abawadde emirimu ereka buli baba weso aliyo ngazi kanagamba mwamongi namugamba nze ndi wa NUP kadaga weeri naye kadaga eno ye maama affe gwe tukolaki kati nga bali naye ekizibu kadaga ate ye kyeyakola ekirundi ya promotinga abasoga n'abawa mpuga ekizibu ky'abantu nga mpuga ababaganda bwali ategwa kuba bukufuna naye akoze omulimu alina gwagikukoze anti baganda tachi promotinze kibadde kitandise okuka kakati badde nkugamba kati Simba we yampa omwaganya bampita bankubira essimu mbadde ngenda kwogera omuntu mukulu mu Simba n'agamba Wisdom nakulabyeko ku social media tugenda kuwa emyezi egi ojja kusimba no actually ku kyemyezi ebiri namala kukola program emu nibagamba jangu osomesa omusolo kubanga najja nensomesa kati natandikira ku VAT nensomesa nembigatta bagenda okugamba ne baga ono guy alayike ebintu abimanyi Simba yampa free air myezi egyo nga nzijja mu wiiki ennaku ezo 2 kusomesa musolo kati commissioner wa URA ndowooza yawulira oba bamuwuliriza umanye bagaye baba bawulira kati bakubira essimu bakubira ne bebe kuru bakubira balamu kati utumala tuka mu meeting ne tulaba oyo musajja musinguzi nga atudde ne ba commissioner 10 nogo abayuwara bana era abayimbi fe twatuka late nga balamu yayombe dda era tukimana wansi nga ajira tukubampi ne tutuka tugenda tuka bebe oyo ya general ya bebe oyo gwola bamatu na general ya natula naye kati era buli omuntu anyonyola kati okyatuka okunnyonnyola double taxation bebe nangamba kakategwe Wisdom soko kube wawo nnyonnyo kubanga otugamba bulijjo wakisoma accounts era singa nali simanyi kyenjogera nali ngenda kuswala it was the first time omusajja wa URA omusajja wa oyina kyoyaga kundaga bali yakukuuza omuntu gwe yannyonnyodde ebiswaza yaliwa era gwe ngenda okugamba ko tulyoke tudde bulungi mu mpuuga linda kwanti gubi wangu yannyo yoyo ne yannyonnyodde yabadde annyonnyola mbu ku misolo anti ze simulaba kakati yabadde annyonnyola ku misolo kati nkugamba kino tudde ku mpuuga mu kuba kikola kikulu kati kati Simba bali aba URA era Edisendi najja akola kutoka nto ngavuma URA timuleeta mutya Wisdom mu meeting kati omusajja we baawulira ne bagamba kati bo balowooza baba bamanyi twogera kati URA egenda okuleeta ebe emanyi nga mumanyi sajja kusaba mulimu kati Edisendi yali amanyi nze mu URA nti nasabye omulimu ngenda otuukayo nga ndowooza ye if I'm not mistaken kubanga bebabi manyi ne balamu ne wuma ekitongole ky'abayimbi ekyo wuma nga nabo baasabye ssente bakole sensitization abayimbi okuwa omusolo kati nze wenzija n'embikuba ntugenda ovaawo nebaza omukulembeze wa URA yampa like 1 hour nga mbuuza bibuuzo nga mugamba nti abayimbi basasula double taxation kati ye kimu kye yali tamanyi nagenda nenzijjayo ssente ze tusasula ku zino callback tunes ne mulaga ne breakinga down nti oluyimba lumu olwa Didia Jasmine katugeze nti woruulya ku ssimu ne mulaga emisolo gye bajjako ne muga gino gyonna gijja mu URA omuyimbi kino kyafunako nembala kati ngenda okuba ne muga kati otuuka omuyimbi ono mugamba okusasula income tax tetugaana ne kankubuuze mukulu boss wa URA emisolo gino gyonna kati gwejjojja ku Didia Jasmine ku Shiba ku Bob Wine ku Bebona atudde wano kikyomukolera nga government meeting yagenda mu ssaawa nnyezi ekiro omusajja n'abuuza ba commissioner is it true yo guy kyannyonnyola
kubanga namugamba sente ze mujja ku MTN Airtel mbwe mazo kuba bana abana mu buli luyimba kati katugeze kangereze bin kola tune emu eya bebe bajijja ko singire ku 200 akakayimba ko uli ku simu bakutema 100 akayimba nakayinako 200 omuyimbi afuna ko 5%. Government yesoka nejja ko 50 nga yo government MTN nesoka ejja ko 30 oba Airtel omuyimbi tana jukira akayimba ka munyimbi government ejja ko 50 ku 100 kati ate MTN oba Airtel ejja ko 30 kakati ba aggregators SMS 1 simanyi dimaka bikoze bito nabo ne batwala era batugamba nti mu meeting eyo obatule batula abagagga batema akakayimba okali akubali bera biddo omuyimbi ne kayimba nga bali mu kugabana ti government ejja twala sino kati mbo musajja abasajja ntyo bogera bajja kugabwizidde mu abagagga be muteni kati ne bagabana tugabanye sente ne government tujiwadde naye nayini luyimba nga temuwadde ne bagamba bano ba SMS 1 tola kuzizo muweko banga 1%. Kati oluyimba lwawulira lwa bebe oba Bagobwe no Chameleon tobola Chameleon baavu baje ne bafukamirira mbire ona Bagobwe no yayimba nti mama mbire ona na mama mbire oyo guy chairman we muteni no kimanyi nti no baba yimbi ba Juliana bafukamirira mbire nga ate mbire yandi badde bafukamirira kwa example wano Drake okay omaba kanjogere ku Michael Jordan yali mu basketball wakale kanjogere ku Ronaldo tasola kufukamirira 9 club Ronaldo akola million 12 buli mwaka eza $. 9 club asola kwanga obatazikola batakola ki ne fame ya Ronaldo kati Ronaldo beba kamilioni bafa be Uganda kyewunyisanga Ronaldo 9 club aba akola bwati Ronaldo aba akola bwati ba Neymar chokafe ba kamilioni bafukamira ate bafukamirira bakozi ba nalaba kamilioni nga afukamirira Toyota navuma kamilioni nali kugundi bamwaro Range Rover nafukamirira Toyota namugamba tingenda kubemigo ayaya Toyota yamana musanga kugundi Kampala Parents no waita wa opposite omulyango wa Kampala Parents olwawe bala ya legend si gundi ate no nera video bafukami Kampala Parents walwawe bala mu opposite ukoto kino kinna yenna group to yeno bukoto walingo tusekira nokirirawo yiyo bukoto maso gwa waliwe bala waliwe kitundu bakanikirawo bench kigazi westi eba nange erinya nondera bide so gayo mukwano gwange bali ba bucket taka ne murwani yanga bali twala ne bagane bala yeyo banange kitundu ekyo kirina nyine kisawo kyekkolora awo mu kiko legend ane datawaita olo agent bene nabona ukimvudde mutu wannaye walo forest kati kanguulire kanze kukyembadde ngamba era gundi kakalamu yansanga okumacha banna ye staff makamilioni tebiriyo ne muga kamilioni mugenda tujje emize tubawe mule Toyota babadde eringa bawunya obusa kubanga Biden ne sejvola atoba manyi kati ahunya kyanjawulo obusa abantu ba naye munange bini kankubule kaye soko genola nga tuli live olumu wanga tutawana no ngamba ntino tetuli gundi kaye olumu wetuli olumu kaye ebigambo ebimu tomanyi lulimi lwabyo batamanya lulimi lwabyo gokikubawo tomanya kati kankubuli mwe mu Luganda mukola kati goyagala nkibike kati kyaki kati mbadde nkugereza nti ne wanti wandi badde tipi wandi badde ebikokoma oba okwekwe era omuntu eyekwekweya nakose ebikokoma tafaanana muntu yesanguza toilet paper nze nagenda ke waffe nga njala kukola toilet mu nyumba omukulu nangamba yetasula na B toko omwana wange bamutwala nagaana okugira ku gundi ku toilet twatumya gundi bagipoti nakuba ne bakitima poti district ya mwana talabanko nga talabanko yalaba agenda kugwayo wali musimidde akanya byonna nga kati nga amanyi that is that kitabira banga seba akakokoma kasinga kati labayo kati nze nkugamba je tuvanti wala kati madengeza bayilawe family ya gundi abo baganda abagamba nti baganda ba Museveni sa bagamba byejogera byange si bya channel era binti mukwata abagamba nti
nuna ebintu bya Museveni bikyuka buli dakiika akeera nagaba bano baganda bange yenze gundi biki nazalibwa Tanzania Uganda bibuzaabuza bayinza okuba baganda be mu Yesu kati aba bagamba nti baganda be basodo batoyota biti twaite tubamanyi bayira sodo yali avuga na Primo Museveni atandika okuyamba abo bakyali ne nawulira obusungu nga bakyali nalimba manyi nga Chameleone bamukuba eboko bamugabe tuli kuddamu okulaba ngo ogenze ku nupu ngenda kuba nenga Range Rover gye bamuwa it's not a new model bakasuku okay no balia banamawule bakijubisa nenga Range Rover Harrison bali no giyina atenge singa ne ya Chameleone ne twasirika ochi ne mugamba naye Chameleone omanyi waliwo omuyimbi batugamba mbu awiro rongoma yagamba nti lumu bali Kongo nga bawuliza Chameleone nga bakkiriza nti Chameleone that time yali era ye asolo kuba Africa yonna muneyo manyiche yagamba awiro rongoma yagamba this guy can go all over Africa, but problem is computer. He's saying computer. Kati ebyowuli akaya kati bati bakulabanga muyimbi. Na kamera ebebeteka mu computer. Kati abayimbi real musician kyobona n'aba Nigeria bakirwanyisa nti ebyaddala Burna Boy ayimba ebintu bye bya computer ayimbanga ye. Toto ekamwe byo mu computer segera kati abayimbi be wafa kuba oluyimba not jata tukanga wateka mu computer kati abayimbi tebabi recognition international recognition twasala ku recognizing ngo oyimbira mu computer so so katono nnyo kamaliza bwenti kati URA oli asindikidde yomu kuba commissioner ne sindika Julius ne Shan ne mbagamba bangambye kwanga oyo gobakyaza yennas I don't see ne asigala yeyo ngamba kati mbasindikidde Shan nambuza anion nga nonno mukungu just musolo gye balese Uganda olinga awanisa nga wisdom omukuru oyo twamukulaba naye ngo okola program ne yakyaziza omuntu omwe kyanyonyodde kuno system gye balese ngejo sasula musolo mfuye yakise double taxation which is not mu Uganda wali kibaita self assessment bino olaba wano wogende Canada n'ogenda ku mu China akukolera kati yo mu China atakolera government ya Canada kati ekyo kyo kwata omuntu okukolera kibaita okuteekayo returns kibaita self assessment nti gwe nnyonnyola government tinafuna sente bwezi tizizi no zenkoseza no claiming very good kati ekyo kibaita ekyo chokola juka government si ekikolera kati gayi nangamba kati ekyo oli omwana yagambye nti URA ekola double taxation which is known singa yagambye nti emisolo mingi ekyo kye kirala naye mukuru gwakwa ogenze ku Julius ne Shani nenga mumanyi sagala kuyingira aba blogger balala baleke bashining Shani na hachi Shani ambuzi zako nafuna abantu bajo nagenda biwa nanyonyola era bebe yanga omanyi kayero akubanga wagira nnyo likadenga nayo limo kumakeza matono tonse yanganyi ne kumakeza matono toina manji kayo ngane ngo inako kiriza kubanga bebe yabakoze eki yabayogedde alokorotya kayo wisdom bebe kutumiddeko sajjo yandibaddeko minister naye nga embwazi naye bebe nafuuka minister bebe manyi namala afuuka minister asobola okupamanga ku State Square bebe namala afuuka minister tojega mundu beda ngamba bugambi kwa bebe so nabaddeko kano katono nnyo tekabadde program nabaddeko ku social media kumakya nendaba mwenyinazi nga yine Charles Seekubuge aduwa Seekubuge siasa nga bali ku TV nga bwe bakola mutegede mwenyinazi nga aline Charles Seekubuge siasa naba bandi bogera ku mwala wa mita salaki manya ko full figure yagamba wange ye katutwale ekyo munnayi wabaga tata yali amukwanyeko waki nze yabagamba mwenna mwagira nze kasayajja nanabira maaso gange Big Eye King Michael Fernando kati bagamba ku mwala bandi blogger salaki nga bagamba mwe model ne mwogera olwokuba mukama nga full figure yagamba oloza okuba mukama mwa ine kimwa kinene
era ekyo ekimu kikwata kisalasa mu mutwe abantu TV ezo kati waliko mu communication ezimu TV oba UCC yefuga TV ne maredi yes kati nga gwe munamawulire nojja presenter natandika ekintu ekyo but one no chikola ngotoyagala UCC ekugobe ku TV o kimenyawo olabe yosoroti Bujingo yamala emyaka 5 ng'avuma Serwadda nga UCC temunyega neki Serwadda n'agenda mu UCC n'abagamba naye basajja mmwe by then UCC yali ewandikidde ate Serwadda ng'emugamba programu eno gyaleeta abasiraamu abarokole ne bakaanira kuli UCC yamuwandiikira it's a violation mwinenge gye muveere eddiini kati Serwadda n'agenda n'abagamba naye basajja mmwe waliwo omusajja wano anvumidde emyaka egi nina recording ze temumpitanga kubanga UCC ina akakiiko committee wali court wali ku UCC era basobola okusingisa omusango n'agamba anvumye buli kimu anvumye nti ndi mubbi nabbe ettaka ly'abamulekwa n'anvuma kiganda nti ekiwalaata yavuma Serwadda naliwo mu service yali basale ekiwalaata kimuli mu kabira kwata wali UCC teyanyega kati nze singa nzija kusimba nenjogera ekintu bakubawo bampa nengenda mu bulanga banga wisdom tukoma bambi ekigabo kimenye why UCC wandika radio eswa n'okumbaninga nti oyo temusoka muzza naye kati manyoko furu figure atono nnyo batokako Bujingo lwavayo kulangira Teddy ekikulukutu ne Padis ndoza olwa abawandikira UCC jukira ba Fifida Queen n'ebitongole mwali muno kitongole ky'abakazi begatta bannamulingwa balozi yasi bajje wabo okwekalakasa ovode nnyo omukyala ndoza lwe yawandikira UCC kyali kitongole ky'abakyala UCC ne baninga sodaga customer wammwe omukulu alozi yasi Bujingo awemulira ku TV yamwe avolerako abakyala twasasula dola $200 zia tugamba Bujingo tagamba ng'ekitu okutubaninga bali batujjako ng'obutwale Bujingo yagenda sigula mu poloti anti uliriza yazibasonza agule mu poloti yali yatusonda tubere ku Star Times kati ate obuddo bali bagenda okubaningira soroti ng'egenda ku Yes TV kati atenga mutabazi wa tabu era Bujingo yatagala mutabazi mutabazi nga batabu nkabwana ngombu anti mutabazi yali nnyo nga agobera nnyo principles za ethics naye olaba ko yamuyingirira yali mukambwe mu nga UCC nalabanga mutabazi nga wabava mu office ku UCC basi bekubodde kikangasa mutabazi ngembwezo zitumanye mutabazi ngoyinza okugamba tave mu kifo mutabazi anti yali yefudde UCC yali agitutte munju nga nkugambye bakisibawo bugolobe edakikaga taxi zonna ne ziyimiranga mutabazi ava mu office Bobwani yali mu kalulu k'ekyaddondo ne bamukwa ne okwata nga ndi kusooka tujuke batukwata kati betwadda kutogikwatako ne bamanya yonna hit buli TV eno kuba ki live togikwatako hit yasajaga titulabayo enkya nga mugezezzaako okubaako amawulire ge mu covering oba mu mawulire oba reporter oba byogerako eribadde mu parliament kireza ne live tugiganye bagenda okulanga NBS live nituga era yabeerako bamalugijjako program bajjako ng'etambuddeko kebbanga kati nga bantu bamaze kuba simu bakyalisi Seekubuge Bujingo akwira kyeyo Seekubuge n'akuba n'agamba babuuze nga NBS etaddeko kati baswala kati mutabazi yafutuuka ekiseera nga TV UCC ye banna yabeerako ye ne babbabu abo okuyomba batulako meeting babbabu tewaliwo gayi mu UCC yali amezeeko olugundi bamuyita Medi bamumanya abantu mwongerako nnyo Medi oyo abaddewo oyo omusajja yayita muganda abaddewo ku buli rigimu yanteekako bidi nengenda ku UCC kati nga bakyagikuuma luli nagenda na mukinu kati agaana okundaba omukulu musaize na appointment nengamba okay nenyimirira ejjukira alinga quiet nenjogerera awo ng'olwo namba ndinze kugundi emu musiddako natanga mbawandiise
Nembagamba mwekamba bulenze kayebuzidde nga manyi nti kamera zirina okuba ziraba everywhere. Nembagamba wadde mwepanka naye no government naffe tuginako omukono. Njagala kumanya ani yaliwandiise ebbaluwa okumbadinga nze saategedde nti n'ekitongole kya appointment mbadde awo nga abapoliisi bazze ssebo mukulu koze temunkwatako. Siri musiru kujja wano siri mulalu. Njagala nzize n'ebbaluwa ani yambandinze nti sidda ku media. Ngoyo media be babirimu. Ne banyingiza mu office ne batandika okwo ne bagasize kwogera Luzungu mumanyi Oluganda ya media yali abira bujenga ebyo babali bonna bonna gasiya bano tulwanye entalo era nze ekintu ekimu ekyanyizaamuko olabe BBS twagirawo omubiri nga tumanyi yakabaka awo kubanga jjukira Bob yagenda okujja nganze buli Friday kumpi program bajimpa nga mbati rate zaabwe ziba ziri nyeziti naye munange bwe nayogerako kwalaje akabaka n'ogenda omujjanja Bagobwe bako bucha bangamba otulabyeko nnyo todda kumpewo nengamba ye ogamba ko obugambi kabaka jjanja gwe nano tugobera nti lumbu yali atukulembedde butugatu ya savinga kabaka kati labayo nze nange nze nina era newunya nnyo abantu abavuma lumbuye baki oyogedde kabaka biki nengamba kankubulire nali German naye abamu ku basawo abagenda okujjanja kabaka nafuna omukisa okubalaba ko waliwo omusajja ojuka kabaka we yajja najja Germany omusajja n'afukamira ku kisaawe ekifaananyi ekyagira kati yali azze kumujjanjaba Germany eyo wali bannayuganda boyi nga basoma basawo eyo lumbu yoyo bw'atandika otugamba tukole hashtag simanyi save kabaka sikamanye kabaka jjanja of course noga olaba lumbu yagambye lumbu yaba yakinoonyerezaako nga tutandika kumba abasajja babiraba bagambye naona naye kankubule singa teyali lumbu yoyo gwe bajerega kabaka oyo singa yafadda nze nkubulire oyo lumbu ye gwona kabaka savinga kabaka oba yasimatuka covid bantu bawulira bucheka kubaka covid yoyo yakavalinga covid yakayi oli kabaka bamu obutola batuka no kalo mukongo omuyagambo mbombalwadde sebumba ne bano bajja kwogera buli lwadde ogweyo neyenze nali German nembe Hamburg nefuna chance era siri erabira musajja yali so composed very good doctor bannayuganda gwe bini wali bannayuganda nga bagagga kati nefuna chance nze lugojamye nempulya story nenkakasa nentambula era ekyo kyali kimmala musajja n'agaana okwekubya ekifaananyi nange but I'm so happy ozze wano ennyumba ebisenge bino ekika kya alaji ekirwa bakiyita butwa ekika kya alaji ekya makabaka butwa kanyo kawulire abalangira nga ababi okuteeka manyi obwakabaka bukyaka bwakulwanira Buganda wange naye nga mugagamba atya bekaye tubadde kumabito kimaze ekyafulufiga UCC katika nkubuli Uganda ekola kuba wakanya Museveni kiringa human rights babita batya human rights biki Uganda Human Rights Commission wangadya nze nali sirabangako mukazi mubi mutima na mubi mundabika bana munsi moyo mukazi ola munsi buna abantu basinga okuba n'omukwano bakazi omukazi yatulika n'akaabanga alaba omwana wa neighbor jiridde mu nyumba nga tamuyinaako Luganda abadde tamusitulangako omukazi n'alumwa bandi omutima nize mu musi muno n'akasika n'abakazi amongi ne wangadya atuna bwati mugundi ekyomukisa omulungi alina endali bwati kati waba atunudde tomanya oba kutunudde oba akola naye atunda bwati nedda sivoola ngamba bugambi kati mu Abaganda busimanyi bye mukola naye kati yatunda bwati mwini PS n'agamba nti gavumenti ya Uganda tekwatangako mu Luzungu akita it has never abducted anyone ezo kati abduction ne arrest bigabo bya Luzungu abduction kwe kujja wano abantu ne bayingira ne bakuwamba ne bakutwala kati arrest police ejja n'ekonkona n'ekulaga ekipapula nti bini
tuyina omuntu akuvuna na bwesi ne bwesti okkirizibwa okuyita lawyer tusaba ogende ku police kati ne bakireka wane wako oba yenna omuntu nimanya nti omuntu agenzewa wano Wangadde yagamba ng'atunudde bwati mwene besi n'agamba nti mu Uganda tewaliyo abduction tewaliyo okukwata bantu nino fena tuba ku TV ng'ekkooti etadde omuntu In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperage Street, Toronto, ON M58 0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragirls.org or send us an email on info@theamaragirls.org or call +1 647 616 1415. Nasifu yali chamani waffe mu boda akamuta naye bade bamuwamba emyaka nga mingi abade akamuwamba abade yegasse kubali kati now nze kyerinawunya ku full figure actually ndowooza kanti twogere ku full figure tusooke tuba mu muzeemu tutambike ekyempuga nga kiri special full figure neewuunya omanyi banneeka mbabuulire gwe bini tobanga agile nga you are agile as in agile oba mubi ng'omuntu oli mubi kagamba mu Luzungu balina ekintu kye bayita nti tokozesanga ekintu okulumba mulabewo nga naye asobola okukozesa kyekimu ate okukulumba kubanga siraba bwe ngatta mu liigi za full figure I can't think nti full figure asobola okugamba Bagobwe nti ekimwa tujja kisala wano akiise kimwa kakitegeeza full figure ayagala kutugamba nti full figure yayina obumwa bulinga bwashira gasumba Kavu manyina. Kanida tugerageranya. Fabengeye. Ati emimwanja kuletera abenge abali so beautiful. Kubanga kakubulire. Ono nabo omukyalo ne yatwala abataka ba Bugande wa Museveni. Joyce bagala. Jesse bugwawo. Mukyala ali myaka agenda mu kinana. Nasinga full figure mirundi nga 8 solo gamba full figure mukuru. Just look at full figure. Bugambi. Joyce bugwawo no tugamba konti yatwala abataka. Hati kati yerinnya lye tuma internet naku zina amanya abantu bafunya amanya bapya Yesu yatuwadde amanya Yesu yatuwadde erinnya pya Yesu yatuwadde erinnya pya batuyita kati manya gafe mbu babita manya gafe Katonda wa wisdom akola kati abantu wakulaba ekintu Katonda kyakoledde kyeoba bamumuyira ba musician kati Bugembe yayimba olulima ati Yesu yafunye bayina bachika Yesu wafunye erinnya epya Yesu wafunye erinnya epya kati batuyita amanya gafe Nirimbo lulanyumira ne tujja tunonyako Yesu yafunye erinnya epya kati abantu tubawa manya mu bikolwa bya Joseph Bugauto amongera ko lino yatwala abataka ba kabaka wa Museveni omukopi mpuuga naye yafunye erinnya epya Kiddo bitano era kati we makusaba ye bitano kugamba mpaye kimpuuga ate kati waliwo omwana yangambe nti kati omaito izo nzuka zalinya kati otuka n'omubuuza sebo mpamira mekanti kimpuuga era kati tupamira kimpuuga Kampala Totawa Kampala bwoba ogenda kupama mutoye za KCC. Era oli omwana gawa bizimbe. Ba ku kimpuuga ogenda opame. Bala ndi opamira kimpuuga. Pamira kimpuuga. Kati toto kimanya wo uliriza. Oluganda anzabayo abaluwa. Kati kankubule. Toto kale tumuzite bitano. Puuga waba wa kitiibwa nze ndi wa kitiibwa nnyo. Kitiibwana. Nze ndi kitiibwana. Puga waba ukatiibwa nze ndikitiibwana kaye era kati waliwo abali yange simanyi kuvoola tetuvoola era abagamba bonna nti nobeera ne wisdom bitya bagamba oyo wisdom ekikati that is his character see I cannot kati oyagala nzijano njogere nga Bugembe nina okwogera eki kaye nze nzikiriza nti buli muntu tekiba buvunaanyizibwa okutegeera nga kati wuliriza kati kankubulire Ayaba batoli mubbi. Si buvunaanyizibwa bwo kubanze si anti tukutuume ekyo.
tonjeya nnyo nange nyinza okwa Katonda yabateekako obulemu nga bwe kati mugana katika nkubudi abantu abamu batugamba nti bakitalo ne gye bava nali ne Iburaka ali wano ojja mubuuza fe ewaffe ku kyalo gye sitaakulira empambire ewava ono yali owa poliisi gwe batta kirumira ekirumira nze kanso yampa oluguudo nga sina nakujja nno mawulire kati ekibuuzo Iburo gye mubuuze be bajja ne Extra Digest ne bakwata Kayobuzidde omuleni kati ekibuuzo nga sinafuuka sitambu njogera kati abantu abamu balowooza nti okwogera kuno n'okukola kino kyekitudde no Bugembe yayitako kafuko NBS twali mu COVID kati nga tuli ku church kati Bugembe nga ina kyannyonnyola kafuko nakyo naga musumba amawulire gakulinza njangu okole nawe press conference gwe bakuona omuyaayi biki byogamba ono omuyaayi naga lindako abamawulire musooke mujje wano n'abajjali we bali bataddeka naga ne bajja nga badduka nga olowooza wano wagenda okukola naga kamba nnyonyereko ono omusajja mulabika temumanyi Pastor Bugembe yayogera ebintu kunze bye nali sijjukira tewanye aneda gwe njogera kutannafa aneda teyagamba nti ndi mugagga yagamba omusajja ono gwe mulaba nti ye omusajja ono y'omu ku baateeka ettaffaali era yakola kinene nnyo ffe otusindika mu nsi tumanyi wabajja waliwo omwawulira yakakyusa tumanyi wabajja era wasooka obategekera obajja mu buli munaye kati akubulire ngenda kwogana ono omusajja abantu bamumanyi Wasula Ndaba yali wa UPRS sho ya Balamu yasooka okukolera Bugembe nze saayogera na Bugembe wabula twali ne Wasula ne mugamba nsaba ntwale wa Balamu lwaki ategekerayo muyimbi wa gospel tugenda twasinkana katikati nimuga Balamu ogenda kufogende mu Giyenya tuvaawo gye bakwatagana ne Bugembe nze simanyiiyo ngenda okulaba Bugembe akoze sho ku Africana era siriire makwebaza Wasula ye yanconnectinga ku Balamu ne tutula ku Balamu n'aleeta omusajja wa Mutayibula so munaye ffe tukoze ebintu naye kati mbadde nkugamba kino nti kati osolo kikkiriza nti Wisdom basolo mubbulamu erinnya kanso yeewaabwe y'empigi nga tanafuuka kitegeeza waliwo ebintu ebikwatikako oba kye bayita karakita ffe bino byolaba munange tuvoola Museveni yabituyigiriza kasa Museveni yatandika okuvuma Abaganda ne tumugaa lwaki tovuma nteezo mu Abaganda tokwata ku Kabaka kati tukwata enteezo mu kabina Museveni kasa atandika okuvuma Abaganda n'avuma Kabaka bayire Museveni yasooka okuvuma Kabaka lwakuba mwe tomwakitegeera kati ffe Museveni kyekyo era Museveni kufuru figa na so yezira ati kati furu figa ncha soloti ati abayo furu figa mukamwawe yo no furu figa gunju neri yezike li Haji Pasa Bujingo ngabo nayo bali combination kati nyena biga tawa munsose mumaka zike kakati nsose mukama wabo Museveni yasooka okuvuma Kabaka ne bitakola Abaganda Kabaka namujerega kati nzize furu figa tosobola kuddira mu Uganda nze nalinda by'abantu omuntu asobola okuba nniya tufuru figa mu bubinga atali mu bifo by'andilowooza nti yandibaddangira ye Edimezaya bonna nga obalaba nedangeza bugeza kati kangereze gwe wali obaddeko kati kangereze ekintu kimu olaba Bini omanyize SC furu figa wandisuubidde byatunyonnyola nti abeera mu SC simanye embwa ze zinywa yogati na bitya wandibadde omutuukako n'olaba skin kagamba nga tayogerera byogerezi nti alina ssente Bini kasitola banga omuntu ayogera ennyo nti nze nyina ssente ndi mugagga abamunaku abamukopi kyobola furu figa ga buli mwaka avuga emmotoka empya naye ffe abamumanya ayina rawumu yenkadde mwakolera ayina nnuwa era waaba akoze interview abagigadde amadirisa ate bateri mulyo teri mu SC agenda ogimala okugigula bwekiti awo wabeerawo ekivundu kigoba buli kintu sooka olinde tugenda kumalinda abagala okwelinda kaye oli mwanyinazi anti sooka olindeko tusooke tumale kati furu genda kusula moto era bwe baba kati kankubulire furu figa akola bwati furu figa yagenda n'eri ate Bini omanyi lwaki Bini nze nkwagala nnyo Bini wajja mu limelight watandika tunnyonnyola ebyo you had been era obiddingana tobyerabira kati nze omusajja omu yali Mike Mukuladda nga tanaafuuka ono Mike Mukula gwenda omubbi yanjigiriza ebintu nali mu senior feeling nga tuyimbamu eyo kwaya kati netandika befriendinga kuba bye baatwa ne babbabu ng'akyali MP yaŋŋamba namubuuza omuntu agaggawala ate naye yanjigiriza kibayita character nze Bini nyumya nnyo ku bintu byange ebyobulamu bwange kuba sisobola byerabira ate sisobola birimbiramu Bini abo abaana ba furu figa
olaba ino dust no bwasamu bwe okuvuma Bob Wine nti ekimwa kati wamala omuvuma tunuli ono avumye ogambe do you carry are you worth it ogamba ku Bob Wine ekyo kimwe ekyokubiri bwovuma Bob Wine ekimwa katukiriza katulabe product eziva mu Bob Wine njagala tunya abana ba Bob Wine abamuvaamu abafulu figure tasola balaga kati babuuze nze yali abalabyeko bana baleke ati kati abayo sifana na bulala bini tosoka kujjako live kayo omuntu bwakumiranga bini sivumye baana kugamba bugambe bini abantu ambaganya okuleeta abaana baabwe mulabi night kubanga bamanye abaana baabwe n'ebibbo bibasinga okuba shaped kati oyo omwana yazaala omwana n'amutuuma Museveni n'amutwala mu State House by then kati ngenda kugamba nga Kabuya akyaliyo uliriza kino tesoka tukolera abantu simwogerako kati bamutwalya Kaboyo ati abayo kati sala Kaboyo babayo yali bwati mu State House ng'oli ajja n'amasooka nadanyase njagala okugamba tukolera abantu nyakyendeta nze naliwo olabayo ng'aleeta omwana kati fulufigo bayatibaki yaleeta omwana ng'alinga buleetedde mugundi muchi bachitacha mu blanket kakati nayo ati amasuka bachitacha piro buno busuka bwali bungi kumbo mwana maybe ndoza ali size ntono kati ngabajja mu State House kati omanye bali abanyankole bazibu kati bo engeri omanyi batuka mu sente bitibo nabekoza kati Kaboyo nso nyokogerako kati no bamuletedde mwana mtu alya mukulembeze mwana kwa itaoni 7 kati abakazi bana basoka mu State House abayiti bakola toche bakola kati full figure yingira ush abese Museveni kati ngamukolera appointment batwala omwana bagambe Museveni kwata omwana full figure mwekubye olagensi nti waliyo Museveni junior omwana wa Museveni ya Kiganda kati Kaboyo noyo baani abakazi namusijja boga nomujjeno kati full figure watuka hadi omunyankole amudya Museveni uno kati bakozese ba arrangement wali efana yebigenda okuba full figure leso omwana gwaita Museveni ayimirira ali yekubye efana kati Kaboyo yakola kwati yakwata mwana oba nange Museveni ngabikula akasuka ngabikula kulinga omwana ngamutaddeko obusuka bungi omutuge abikula agenda okulaba omwana gwe omulaba omwana ate bujjudde busuka ng'omulirako bini naye abayo abakazi bali abanyarwanda manyi bakola bwe yalaba ku mwana ate omukolo gwaliyo Museveni bamugamba yaga mwangambye my daughter ajja twekubye ebifaananyi aleeta Museveni nkunyo tumanyonyola ebintu byenda kakati Museveni kayesikirizi kakavula mwana sebodde kugamba kyaliwo lwaki omwana omumufuula business no si yalumba kankubulira abantu kasitwaba abantu batandika okuvuma abantu tetwagala bayimire ku kino nti bakitonde kikyala tetugaa kubana nkugamba kino siga nkuba kyaliyo full figure yazaala omwana n'amutuma Museveni balina okukola photoshoot ne Museveni lwaki teyaliyo kyennyonnyola abantu nti full figure yaleeta omwana we abanyarwanda bali n'abanyankole baamulaba Kabuyo abantu bamumanyi bwe yakwata bwati omwana yabikula omwana nga taggwayo ng'omwana bamutadde mu busuka nga 15 agenda okutuuka ku mwana yennyini ng'alinga kabi oba n'ekirala kyesaagala kwogera kubanga mwoli mu vidiyo aye saagala ondekemu Kaboyo ng'atemye ku banne Museveni nga my daughter aliwo mwagezi ne saa tugenda kukola photoshoot nga Museveni okyalina photoshoot zeetezo kasoye tugende photoshoot yaliyo omanyi lwaki because of the ugliness because some people like full figure toyina buyinza busobola gamba nti Bob Wine mugenda andi kansoka malebe kino kati ate bw'ova ku full figure kakati ekibe full figure n'olaba ezzike lya Seekubuge ne we muliba mukola mutya no kati kankubule no kati kankubuli ate babyewa muyite Seekubuge kati kankubule Seekubuge ate lwakubanga basajja mmwe tusirisa busirisi ku bitiwa twali tubawa kambabuulire okujjako omusajja oyo nga muloge obanga baatulimba nti nno kubanga Seekubuge ne Beno Kibuuka tuminna kula mmanyi nti Beno Kibuuka ye mwavu ku Seekubuge lwaki Beno Kibuuka ali contented negwe n'obeera gwe Charles Seekubuge n'obeera ne Gunjiri full figure ne lituuka wano livunye Bob Wine kubanga we are not sure ache kunnyonnyodde ekyo kola ne mukama waabwe bugingo genda omukebereko
Gwasoro kuliza omusajja akera n'avuma omukazi gwabadde yeebakako okumala emyaka esukka mu 10 n'anvuma ekikulukuto tobera nkona x bwewuliddeko nga nze wano ne bini byonna tubyogera era ne bamba ngamba nti naliko ne x awunya sisobola mwogera linnya ate nkugamba bugambi nagwa ku mukyala bayira we wizo arajja kajjukira wizo bali ne radio kali abaana abo balaba bakolanga video abaana bali bamaanyi kakati ngasorokenda n'akakyala naye ngasorokera ku makyanga tajjukira mukazi we yabadde naye kakati wizo oyo ng'agenda n'omuwala yakeera ku makya n'ayita abavubuka bonna n'abagamba ani yaleese akawala tuli akabadde kawunya mu bbanga lyonna yajjukiramu akawala akaali kawunya baleyo mbasaba mubeere bulungi naye mbadde mbasaba full figure Bob Wine 1 n'olizaala Muhoozi Natasha Patience bonna n'obazaala Kalugire bonna n'obazaala Amannya ku kikolimo ky'olina nze nja kulaga abantu video nalabye Kakande nga yasabirako full figure n'amugamba omwaka guno ogenda kugenda e Bulaaya otambule amawanga full figure tatuuka nga wadde ku boda kitegeeza wa Kakande yajja ekikolimo. So we are praying for you. Katukusabira. The Lord will lift you. Mukama ajja kuyimusa. And he will take you abroad. Akutwala ebweru eyo. Kakati ongambe gwe yagenda wakakane n'ojja ekikolimo. Wekanekane ne Bob Wine ati nabayo bw'ogende w'omusumba gwe bagamba nti agaba omukisa. Wuliriza kwata ebigambo byange gwe bagamba nti agaba omukisa. Nakugamba nti omwaka guno ogenda kugenda Bulaaya gwe gwasise n'okulaba akayimba ka full figure ga eddembe lyange nze maama weyayimba biki ngenda kakuba ka video okateekayo nagambye kiki kino yakyo balaba abantu babiri nga bafaanagana ng'olyo nayo olimba lw'eddimi zaayo nasooka oduteekamu nazirika ti poverty. So we are praying for you. Katukusabira. The Lord will lift you. Mukama ajja kuyimusa. And he will take you abroad. Akutwala ebweru eyo.